solemnly affirm that I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Bunamwaya Division, and I shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this division. So help me God. Omukyala asoose okulembera division yaffe okuva we yatandika emyaka 10 kati kino kisanje kya kusatu era nga nze meeyo omukyala asoose. Bunamwaya division eri Makindye Ssaabagabo. Makindye Ssaabagabo erina divisions 3 era nene ye Bunamwaya nga mweri. Nze ng'omukyala asoose okulembera Bunamwaya division, abantu b'e Bunamwaya bandaba n'abampuliriza basuubiza Bunamwaya division tetulina kitebe we tuli kupangisa. Ekisoose ngenda kukola ng'okwataganira wamu ne meeya wange wa municipality ne town clerk ne technical staff bonna okulaba nti Bunamwaya division tugula ekitebe ne tuzimba ne tuwona obupangisa. Kubanga era we nali mu campaigns tenabagamba era ngenda kituugiriza. Namala Betty nva mu party NRM naye nga bw'emaze okulayira sikyali wa party, ngenda kukolera abantu. Political parties zonna zigenda kusosola without any political affiliations oba tribe oba religion. Genda kukolera wamu abantu b'e Bunamwaya okulaba nti services zibatuukako. Amasomero gaffe aga government division ekola ku primary schools, genda kumakinga sure okulaba nti abasomesa gye bali ate basomesa. Desks mweziri, amazzi amayonjo mwegali, kwegamba omuzadde naye yegomba okutwala omwana we mu ssomero erya government mu Bunamwaya division. Nja kumakinga sure okulaba nti health centers zaffe eziri mu Bunamwaya division 2 zibeeramu eddagala era tuzimprovinga. Tugenda kuteekamu ebitanda. Abakyala bannakazadde b'eggwanga nabasuubiza nga mu campaigns zange ne mbagamba nja kubawa free mama kits era nga bwe nawangula ngenda kukikola okulaba nti omukyala yenna ajja kuzaala asangayo mama kit ey'obwereere. Nze ng'omukyala akulembedde Bunamwaya division nga chairperson ngenda kulaba nti abakyala bakulaakulanya, abo batalina mirimu abadde bali ewaka nga bafumba emmere, okulaba nti tubatendeka kuva mu scaling President Museveni ze yatuwa abafunawo emirimu ne balaba bye balina okukola. Kwegamba bayigiriza enviiri, bayigiriza ebyalaani, okukola ebitabo bingi, kola cakes, ebyo byonna tujja bikola okulaba nti life y'omukyala tugikulaakulanya basobola obbeeramu ne ssente. N'abavubuka nabo tujja bakwatako kubanga abaana baffe babeera ewaka, obuzibu obusinga ffe abakyala ababufeesinga. Nja kulaba nti omwana w'obuwala abalenzi tubafunira ebyokukola wano mu Bunamwaya division. Tugenda kukolera wamu na technical team okulaba nti Bunamwaya division tugiteeka ku mutindo. Amakubo gaffe agayingira munda agakolebwa division tujja kuleeta graders kubanga municipality tuziina, tugakolokote tulabe nti Bunamwaya division yaffe eba nnyonjo. Ebyalo byaffe ebirimu ebirina floods, Kirimanyaga, Lufuka ne Nankinga tujja kugoggola emyalo egyo okulaba nti amazzi gagenda. Floods tuzijjawo kubanga amazzi bwe gaba gagenda emisujja tuba tetukyagifuna egyo gireetebwa amazzi agali stagnant. Emisujja bwe tugigoba ne ssente ziba zeeyongera kubanga omuntu bw'alwala n'agenda mu ddwaliro asaasaanya. Nja kulaba nti projects za government mu first days zange mu office 10 zirondoola. PDM n'emyoga abasinga baali bagamba nti ezo ssente z'NRM, ssente si z'NRM, za muntu wa bulijjo, za muwejjere ow'e Bunamwaya division. President Museveni ze yasindika buli muntu alina okufuna akakadde. Nja kumakinga sure nti kasigala akakadde. Si buli bwanguzi nti babawa 8 babawa 9. Ebyo ngenda okusooka okukola mu days zange 10 mu office mu Bunamwaya division. Neebaza mwenna abantu abana bampuliriza mwebale kunteekamu obwesige for God and my country. Yanzege ekyo kyentandise nakyo nga ngamba tinga negase ne town clerk ne municipal chairperson meya waffe
tujja kugula ettaka era kyensonga nze ngenda kutandikirako ng'anoonya ettaka tugule ettaka. Which is going to spearhead division works on the political side for the next 5 years, 2026, 27, 2031. Today marks the beginning of a new term, a new hope, and a renewed commitment to the service of the team of the Bunamoya division. This ceremony is just a formalization of the mandate of the people of Bunamoya when they elected our leaders into office. And as a town clerk and a head of the technical wing, I pledge the full support of these technical members. That's why I called them here, and they'll introduce themselves. We want new political leaders in accordance with all the local government acts, the Constitution of the Republic of Uganda, and all the relevant laws through which we are supposed to be operating. Today, to the new chairperson and the council, the expectations of the citizens are many. They are great. Let us unite, let us work together, and through diligence and guidance we shall be able to deliver as expected. I once again want to congratulate our elected leaders, and I pray for wisdom and strength to enable us to serve, and through it all, with the support of the community, we know we shall take Bunamoya to greater heights. Thank you very much. Musobolo okutuusa service delivery. Nze emyaka 5 ngimaze wano ndabibwanga musota. Era ekimu ku kindeese ekyo kwe kukisaanyaawo. Emyaka 5 nze ngimaze bwe bannengera wali bagamba wuuyo kuweereza nammwe kubanga Bunamoya atusinga ffenna munene okusinga bano. N'ebigambo ebyo sijja kwogera bingi, mbagalaniza obuweereza obulungi. Nze Walakira Faizo cameraman. Nzize ku mukolo guno ensonga esooka nayitibwa. Emikolo gyonna gibadde mu Makindye Ssaabagabo guno gwe gusembyeyo gubadde gwakuna. Ne ku munisipalite wennyini wembadde minisita tebampita. N'Embejje gye Sseesimba tebampita. Ne Masajja gye saavuganya yalayidde tebampita. Bunamoya gye navuganyagendowooza nti nze nawangula bampise. Olw'ekyo olw'okuba bampise nalabye nga bakyammanyi nti ndi musajja ow'omugaso mu Bunamoya ensalawo okujja. Ekyokubiri, nze nakkiriza ne mmanya nti nno Katonda yagera nga bwe yagera, kubanga twagenda mu kuvuganya akalulu ne kaggwa ne balangirira n'amalabeti. N'amalabeti ne tuba nga twali mu mupiira nga tuteeba ggoolo nga ya mukono, naye liifiri yamuyambako n'amala n'akwata omupiira n'agutwala mu senta, liifiri ng'amudifendinga n'ateeba ggoolo mu katimba. Ggoolo liifiri n'agibala, era bwe yamala okubala ggoolo n'alangirira nti oyo awangudde n'amukwasa n'ekikopo. Kati nanze eyasambako ku mupiira liifiri bw'amala okulangirira omuwanguzi nti awangudde omupiira n'amukwasa n'ekikopo, ebya kkooti kuba kumala biseera. Ate wano mu Bunamoya si kipya, kubanga n'okulonda okuwedde twalabako ku yatuulawo mu ngeri eyo, tulwanye naye emyaka 5 yatulemerawo okuggyawo. Kitegeeza nti n'ono kijja tukaluubirira okumulwanyisa tumugyewo. Ate gye tukomye okulwana, Bunamoya afiiriddwa. Bunamoya yali akulira ku sipiidi ya kizungirizi. Emyaka 5 abadde mu bupangisa enguudo ŋŋambi, n'olwekyo nze nga kameramaani n'ensalawo naasijja kufuuka muziziko
enkulaakulana ya bunnamwaya kambeerewo ndabe nga balayira ate neeyame tikulu abantu ba bunnamwaya ndirwedde okuweereza n'abannange abalangiriddwa kyekimbeesa. Erinnya Kigozi Mugagga Nteza nga nze nkiikiridde Kanala Seero mbuka gwe bunnamwaya. Ngenza okutuuka mu Kanala Seero nga abantu balina ennyonta y'obuweereza. Abakulembeze ababaddemu ebisanja ndowooza nga tubala 25 ebivuddeko okuva division ne municipality bwe byajja nga abantu tebafuna buweereza. Kati ne ngamba nti teeka okuleeta enteekateeka za gavumenti zonna buli akaliyo. Era mu kampeni zange nabagambanga nti abakulembeze abalala simanyi bye baagala ne President Museveni byayagala abantu bakole ndimanyi, era bwe munampa ngenda kubaweereza era mbibatuuseeko. Era kati wenjogerera nyinza okubeera nga nyinayo abataka abafunye Sure Woman sente z'abakyala okuva mu Central Bank bawaayo akasente bazza akasente katono era bangi nsobodde kibakolera ku wadde mbadde sinnalayira mbadde nkibakolera ku abo abaagala. Nze Kansala Lwanga Joseph era nga nva ndi direct kansala okuva mu Bunnamwaya Ngobe Central era nga nze nkikira Bunnamwaya Ngobe Central ku division ye Bunnamwaya. Era nga enteekateeka gye ngenda okuba nga tusaako engalo nawe nayogera nti ffe aba NRM manifesto yaffe eya muzeeyi Janet Sanja tiimu no sleep teri kwebaka kisanja kyakola. Era nga wekiri nti tulina okubeera nga tugoberera enteekateeka za gavumenti omuli zi PDM, sente z'abavubuka, sente z'abakyala, sente z'abaami, sente z'abakola. Omulimu gwange omukulu nteekeddwa okuteekateeka abantu abo sente ezibazifunye zitya batya, kubanga emirundi gibadde mingi nga tebafuna mukisa kumanya lwaki gavumenti bateekerateekera ate ne batafuna services. Nga kyenina okukola omulimu gwange gwa kubateekateeka era mu kitundu gyenva natandise dda okufuna ebibiina eby'obwegassi ebyenjawulo okubeera nga bitambuza omulimu guno eno nga tulondoola sente ezo era nga bazifunye batya beeyongera okukulaakulana. Weewaawo nga tuli mu mbeera ya trade order waliwo abantu bafaadde bafuna ku sente entonotono eza PDM n'emyoga naye nga tubakwasaganya nti wona we babeera bazze balina okubeera nga bakola ki nga bajja kukolerawo era baganyulwe. Mu ngeri eyo nsigadde nze kansala wammwe Bunnamwaya division amannya nze Lwanga Joseph nga nva Bunnamwaya Ngobe Central. Bismillahirrahmanirrahim. Amannya nze Mukasa Rehema Kawuki. Nze omukyala ow'abakyala owa Busingiri Nyana. Ene wendudde mu system eno mbadde w'abakyala okumala ebisanja. Kati ssaawa eno nze kansala w'abakyala kati division. Ebintu bye ngenda okukola mu kitundu kyange obwedde nze mbadde abakyala ebyokulonda okuteekako banteekako obwesigwa mbadde nkola ekintu ekyetaagisa ng'omukyala naye ate kyekiri mugambamu abakyala naye n'abaami baliwo abaana abawala nabo balina engeri gye balisiza abaana abalenzi ku misango egyenfunye ng'ani mukyala abaana abalenzi nabo bali ku kizibu nnyo era tusaba gavumenti naweeterewo abaana abo abalenzi anabakiikirira ku Home Affairs. Kati mbako ekyo gwe ng'omukyala tulina ekizibu ky'abaana bano abawala abali ku kyalo abatasobola kuza bonna basome sente olabanga kino ekitono nti tulina bonna basome abantu tebasobola sente za bonna basome abaana babulwa ne sente ogula paadi omwana n'adropinga nga babikola mu kyalo naye ne mu kibuga muno abane places abaana abali mu kusoma lwaki olw'ekintu ekyo tulina
abakyala bano abaviiriddwako abaami baabwe oludda lw'abalunganda tulina ekizibu bagobanira abakyala abo ababadde mu makombo bo ab'enganda ne basigala batwale responsibility y'amakaabo naye nga gwobonyebonye n'omwami wo gwomubadde ate abakyala tulina lolo nene mu bakyala okuweerera abaana waakiri oyoza engoye ku kyalo n'okola ki n'oweerera omwana naye omusajja ye kyatasobola kukola bw'amala gwe omukazi n'osooka n'ofa ye anoonya mukyala mulala kakati ng'omaze okutubeererawo ekyo twagala otubeererewo nga nekirala ffe ku zooni yange kusingiriganama tulina ekizibu kye twafuna kye tetuyambiddwa emyaka 5 tulina ekizibu ky'enzaala tetulina nzizi buli kyeyamaanyi bakozi yayamba babaterawo n'ebizimbe bisigadde nze kambeera nali ku kyalakyala bayamba ekyalo kyaffe emyala enzizi n'abaana abawala oba waakiri kyeya pasoni abaana abapatiraaba gireyo ekyalo kyaffe oba n'ebyalo ebirala bikyetaaga naye azenze nkyetaaga ate nga sirina ssente sirina wentandikira bwena nerayo omuntu asobola okunkwatirako nze ndi wiringi okusapotinga abaana abawala ku kyalo kyaffe n'abaana abalenzi ekizibu kyabwe tulina nnyo abaana abaana yadde asoma yadde akola ki ate n'ekizibu kyetulina tutya nnyo okwogera abaana abalenzi abo ebibi kubanga mwana wa gwe yatuleetedde abaana bafubeyogerako naye tusaba batuyambe gavumenti etukwatire abaana baffe nze mu zooni kyensaba twagala batuweemu abaana b'emikono nze nja kubanyonera nja kubateekawo amanya n'eddoboozi yenze Masansi Abdul kansala w'ekusingira Enyanama aviira mu muweka gw'Emutundwe mu Bunnamwaya Division. Masansi Abdul y'omuntu eyeesobolayo okwesimbawo n'alaba ebintu ebimu ebinyigiriza ekyalo kyaffe kati okugeza n'akasasiro ayitiriddwe obungi singa era abantu nabategeezanga singa mufunanga omukulembeze omulungi at least asobola okutuula ku division n'ateesa ensonga y'akasasiro at least municipality wewe esobola otuwaayo ebimotoka nabijja mu kasasiro obukyafu mu bitundu byaffe enguudo embi era ze tujja okwogerako ndi kansala era byonna nja bba mbituukiriza na neesize wamu n'abantu banfadde obuweereza bwabwe sobola bituuse amaloboozi gaabwe eri ku municipality basobole bibakolerako. Kati gy'olina eri abavubuka naddala abasinga koze bagamba obumenyi bw'amateeka bwenye mu lweti y'abavubuka from 18 to 27 enteekateeka y'abavubuka erinze nja kuba nkwatagana wamu ne kansala w'abavubuka okuyambako abavubuka okututimuka mu ngeri zaabwe ez'enjawulo